Era ebimu ku binjagaza Muhoozi kebera posti ze. Oyinza obutazaagala nnyo naye kankulaga ekijjozi kwagaza. Buli kintu kyonna agamba Yesu Kristo we anaamuyamba. Tagamba nti emmundu ze zinaamuyamba. Muhoozi, Gen Muhoozi Kainerugaba. Kebera posti ze zonna. Ebirooto bye byonna akugamba Yesu Kristo we anaamuyamba. Anaamutuusa ku birooto ebyo. Kati kyemmanyi naye emirembe agijja mu Yesu. Era abamu abatamanyira mukwano gwange ne Muhoozi gwatandika ddi kangu babuulire. Mujjukira 2013 ababeranga mu Vision Night gye twateekanga mu kisawo kya Bati Balenga ojjukira okubeera wanika omukono gwo. 2013, 2014, 2015 mukyajjukira bwe twasabirangawo mu kisaawe. Paka kujja wano ne twajja wano. Mujjukira nti abantu baali bagenda kwenyigaawo n'oluggi ne balumenya. Mujjukira amasasi agaavugiraawo okugumbulula abantu abaali baagala okwenyiga. Yali ayimiridde awo. Yali ayimiridde awo. Musajja musabi. Kati kyenvudde mbajjukiza 2013 kubanga mujjukira ng'enguudo zonna zaggalwa. Mukyakijjukira mukyala Musumba Makula? Ojjukira nti baggalirawo eri ewandege ne baggalirawo neno ku kepisi ne baggalawo n'eri wansi kuba abantu bali tebajjaawo ne babeera mu kkubo. N'ogwaddako enguudo ne baziggala. N'ogwaddangako era enguudo ne baziggala. Ng'olaba eri waliyo SFC no waliyo UPDF eri waliyo baki. Nga yayingidde dda nga essaawa z'asabira zeewuunyisa mpanvu okusinga n'abantu abalala. Yayingiranga butasukka ssaawa 2 ez'ekiro n'avaawo ssaawa 11. Nzikubire ddala mu linnya erya Yesu. Ne wano okukkana twakasula ne Gen Muhoozi Kainerugaba. Vision Night, yes. 2 bwajja titulanga era titwogera. Gw'olaba bulabi nga security ekyuseemu n'afuna we yeegwira cover n'akaabirira Mukama ajja ayambadde ebintu bya bulijjo. Ababa beetoolodde awo bonna babasaba naye mukulembeze mulungi nti n'abamukuuma abaliidinze mu prayer ne babeera awo for not less than 8 hours. Mala kutaka zindaalo Gen Muhoozi Kainerugaba n'alyoka ava mu service. Kati gwe tuludde naye mu house of prayer gwe njagala okujjukiza scenarios ezo 2012, 2013, 2014, 2015 ng'olaba bulabe nga security enywevu wabaawo abalala abasaba. Ate si ye yekka, waliwo abasabi abalala bangi abajja wano. Ate si ye enkola yange okugamba nti gundi wali wano mpozi nga yennyini abadde akyagala. Bonna abakulu be mwali mulabye nga twogera nti weebali lwakuba abakyagadde era nga baagala babuuze ku bantu. So naye ndowooza singa tasaba era yandisanze obuzibu bungi. So Gen Muhoozi Kainerugaba bw'akugamba nti Yesu Kristo wange anannyamba aba akitegeeza tosobola kufuna mirembe ne bw'oba mwana wa pulezidenti nga toyina Yesu. Sabeebuuza twasisinkana tutya nammwe mumanyi ndi kasajja kannakyalo tetwasoma ffenna. Tetwasoma ffenna ate era naawe okimanyi takolerangako mu butale nti gyandibanga gye twasisinkana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naawe okimanyi takolerangako mu butale. Kiki ekyamulondesaawo ekkanisa eno yamanyi. Naye eno ye kkanisa mujjanga omwaka gugwako oba ku Good Friday ng'eyo oba mu Independence Night n'osaba ne bikuggwanako. Ye kkanisa mujja n'osabira ebintu bye ne biggwayo n'obiddamu ogwokubiri n'obiddamu ogwokusatu ogenda okulaba nga sinnapowa n'ogamba nti kati kansabire ebintu bino.
ninga bwakabisabira emirundi ebiri oba esatu tewaliwo budde bwakwonoona kukola bya kisiru. Tetulaba abantu nga tulengera ssente, tulaba abantu nga tulengera bujulizi.